Tessa Films, Promise Movies. Samantha, yayambanga, buligwe yarabanga yayamba. Samantha, yesiganga, buligwe yarabanga yesiga. Samantha, bulichokola chimala ne chikuddira olwo ne wejjusa ekyakutuma kyosiga kyokungula. Samantha, bulichokola chimala ne chikuddira olwo ne wejjusa ekyakutuma kyosiga kyokungula. Samantha, okwagala ebintu by'otakoleredde eyo y'ensibuko ya sitani, y'ensibuko y'omutima omubi. Okwagala ebintu by'otakoleredde eyo y'ensibuko. Kubanga oyo Jona ye taata w'omwana ne tunaakomekereza wonna tatuganya bino bibaawo ajja kukwata atwala omwana era alina omulala. Naye wogamba obeere mu nkaana kaki ekikufulumisiza ssente era nze toddamu. Bw'oba okutte ssente n'ozifulumya toddamu fulumya yadde n'eki n'ekikumi letisha kansubire ntegeerekese toddamu fulumya yadde n'eki. Kati naabo bennyini b'ogamba nti balooya nabo toddamu beesembereza wabula bwe bakubira essimu okoze otayongera bankimanyi bajja kulaga yongerayo ssente tubeeko oli gwe tuliisa. Awo eyonguzi nabo beesonyiwire ddala toddamu okubaako ky'obanyega okitegeera. Ne Jona sooka omuwe space omwesonyiwe kubanga onaamuteekako eyo pressure naye ng'ateekawo pressure ye. Zanye baba Jackie. Ze Jona simuyinaako buzeera yajja nnoonya ate n'ekirala looya yaŋŋamba nnoonyeyo n'akakadde akalala kambeere ku nsawo. Kati kyenvudde nkugamba toddamu kulowooza abo balooya obalaba baagala enguza asobola okukubaza nti jja kulyamu bukadde obwo oli agenda osala omusanga amunyiga akakadde aka okituulemu. Kati kyoba omanyi ezo ssente zikoze eki zifudde zibale nti loosi tofunangako kibale nti loosi tofunangako ku loosi eyo gimanye nti loosi era okyesonyiwe naayo looya nkwegayire toddamu okujja n'onnyumiza nnina looya biki byesonyiwe bwoddanga okwogera nange ng'aba nafunyewo ka capital ngenda kukola bizinesi weesonyiwe ebintu ebyo gwe Jona nze mundekere bulekezi era bwoddanga wange ogenda kuŋŋamba ebizibu okomanga ali ku geti n'obireka ku geti byebizibu byagala okuŋŋamba n'olyoka ojje wange kwegamba ngozze mu mbeera endala nga teri eyo mbeera. Nze nkubuulidde mbiwulidde kati kansuubire tutegeeraganye. Samantha jebaleko. Kala fande nawe jebala. Kale onyirira. Era nawe kyekimu. Gamba ki? Tewali sigamba. Just tubeera mu mpola nga tulwanyisa. Kati Samantha. Nkimanyi wasirika naye waliwo ebyatuukawo kale bye nakola ne banyiza lwakuba ate bwe tewayogera. Jacob yaze n'angamba. Era ensobi nagitegedde. Era ekikumpisiza wano nsaba kunsonyiwa. Tekijja kuddamu. Eriwa yonna afande. Ey'okujja ensonga zange ne Letisha. Wazitegeerako kuba Jacob yaze nanyinyonyola buli kimu. Era nekitegeera nti tekyabayisa bulungi. Ekyo kyo kituufu munnange. Naye walize Dani ali kyalibadde beta nga mukyala na mukyala Dani Jacob okujja. Naye afande Jennifer olaba nsobola okukitegeera embeera yo ne Letisha naye ate tebinyuma nnyo ku mulimu okitegeera. Awo waka we wali obuzibu kindowoozaamu nti oluusi kale family affairs tezinyuma nnyo leeta ate ku mulimu okiraba afande. Kituufu. Naye nga nsobola okutegeera just nti wali Letisha aba ali mu kukola so bw'abeera distracted oluusi si kirungi. Kati bwe kituuka ku muntu nga tasobola kwekontrolinga osobola omugambako mumunenya ekintu oluusi muvuddemu kuyomba customers asanze embeera bwekyo oba onfuna. Kati that was the only problem.
Namata kikyompusa speed ogamba ki mwana gwe nina ebikumpisiza naye ngoli bulungi ze Eva mba bulungi ozodduka wenna otuuyanye why kasampu yakasimu ka Namata nnakudduka misinde awo wantegeera ate njagala nnyo abantu abaŋŋondera anti oli mukwano gwange nkitegeera kakati emirimu eyo gitambula gitya emirimu gitambula bulungi bulungi nnyo nnyo omanyi mwana gwe njagala ira okutuukira ku nsonga kiki olina obuzibu si buzibu bunene nnyo bakungobye waka kati nze bangobe era ddala nkoze ensobi okubuuza bagobenze wano nze gogoba nzalagira tesa tuwulire ensonga yo mwana gwe nga womanyire tekyembeera amazima go gali nti oyo tuule waka ntudde nnyo mpulira njagala kubyakola njagala kufunayo ku kintu kyenkola ate ngaera gwe omuntu gwesobola ki ogambako noonya byakkola mpulire waka wano wantamye ate nze ndabe waka tewali buzibu wotuula nnyo ewanti wano kugamba owulira nga teweefiiringa nange mpe njagala ntandika okubaako nga ninako kyenkola kati eyo gyonkolera olina gwali owuliddeko nti ayagala ku mukozi kinti sijja waka mukoza bintu kuyola bbi w'abaana naye nga zondaba nti sitambula ekibi gwere tekyawala okingire wantu awa wa Samantha kati gwe omulimu gwokka gw'otunuulidde mubeera mu kibuga aye kati enkola okubeera nga amaaso go galaba alaba olina obeera omugezigezi tolina kubeera ng'olaba wamu muno we nali naakava mukyala we natuukira era we mmanyi naye buusaako ku boosi wange olabe ani Samantha ate kakati akugjeyo nze ateekeyonze boosi wange alina amaduuka amalala alina amaduuka amalala kati nze ngamba woba oyogedde naye n'omukwata bulungi asobola okufunako edduuka erimu lyakuteekako tasobola ekyo nkisiba oyo omwana omutima gwe mugumu mubi naate munange olaba oli mukwano gwange naye bambi oyo madamu mukazi wa mutima mulungi tasobola ekyo kyo nkisibako Samantha lwaki ogamba nti tasobola posiko nga gwangerezaako ani kati nze saagala akitegeere nti tukwatagana kubeera takimanyi nti tukwatagana pozi ng'oyagala mbyonoone byonna mbimugamba si kyekyo naye ngenda kulaba engeri gye nkikolamu pozi kaga amaduuka nga mpamba mawambe wangi maama nze nga nze gwe nompa info yonna liri wano lisangibwa wano liri bweriti nze nenkozesa olukujukuju lwange nengawamba nkitegeera naye kale nzikiriza nakola ensobi yes sijja kwegaana naye ebintu byenayogera ne Letisha olwokuba nsuubira olwokuba nti waliwo embeera nti omusajja gwe tuliko ali omu ye ayinza okitwala obubi naye ate enjogera gye nayogeramu ne Letisha si eyali embi ekiri awo naye ate olwokuba nti nayogera naye ku mulimu kyera nange ekiraba tekinyuma ekyo tekinyuma kati afande kubamu akafaananyi oli mu ofiisi oli eyo ku mulimu otunulidde bikeesi omusibe biki omusibe ono nga ayingirawo afande ndo Jennifer viirako omusajja bikirisi okiraba tekinyuma kale tebijjaye kati oba oli awo nga babayitaani abakulu bambu abeera ni yenna kyali najja nasanga mu ofiisi nga nyawo gwe oli mu nsonga z'amaka okitegeera naye nsaba kunsonyiwa bambi nsaba nsonyiwe era tusigaze emirimu tubeere nga bwe tubadde nga tukola mirimu gyaffe nze sikwinaako buzibu kasita like issues zammwe zitayingirira mirimu gye tukola awo tewali buzibu ekyo kyo nkikugamba era kyakomako olwo nsuubiza tekijja mbitegeera buli muntu aba n'ebimutawaanya naffe ffennyini era obimanyi byonna okitegeera so I can understand n'embeera yonna yonna gye muyitamu I can understand just nti kiri ekyokuba ku mulimu ekyo kyokka we wabadde obuzibu sigadde issues zammwe saana ziyingiramu ebyo tebinkwatako
Nate nze ndaba ekyokuwamba tekyandibadde kirungi. Wandibadde otuula n'oyogera kumukko naye ajjako omulimu naye nga tokozesezza force kuwamba buwambi. Nga ntuula nani? Ne Samantha. Nyolooza oyo omwana atulika naye. Nze kye nnina okukola kukeera ku makya ansange mu dduuka nga nzaalirimu. Gwe mukola kintu ekyo mpulira amaduuka go galiwa. Nate nze ndaba kyandikubeeredde kyangu nnyo ng'otudde n'oyogera naye kuba ate n'ekirala muli ba Luganda. Nani? Ne Samantha kumpi muli ba Luganda. Nze okubanga tugenda zaala abaana be bamu kitufuula Buluganda. Era omuba ba Luganda. Nga n'olubuto lwe olabika taluyina. Kundireka naawe ate wuliriza. Nze gwekola ekyo kintu kimu mpa amawulire. Noonyereza aga amaduuka gasangibwawa. Togamanyi gye gali. Sinaba kumanya we gali watuufu. Kakitolaba. Naye nga ggo gye gali kuba yambuuzaako ko ng'ayagala bakozi. Weebali nnyo kati nkuwadde ki? Homework. Genda onoonyereza amaduuka gasangibwawa. Bakozi kyabakolamu. Bagulawo ssaawa mmeka. Gwe bisigadde obindekere. Obadda nneemenya n'okwemenya noonya ekyokukola ku mbe wali wama. Naye bambi nze kyendaba tuula naye butuuzi ajja kuwa omulimu. Oyo mukyala simu wa mutima mubi. Kuba kimanya aliko n'abantu abalala bayamba. Weerabidde bye yakukola namata. Weerabidde nti yali aganyako n'okuziika. Kati wote oyagala okusalawo okukola ekyo. Ekyo kiwedde nze ateddukira kyensazeewo teri akimenyawo. Ne mukwano gwange ebintu by'obuvuyo nga sibi naye ng'olabika oyagala eby'omuvuyo. Era nze ndi namivuyo. Naye nga kyekyo nze genda kinkolereko ekyo kati amaduuka sitole ki. Naye ekituufu sinaba kumanya wa we gali. Naye nga ggo gye gali naye nga sinaba kumanya wa we gali. Kati ebyo mbimanya ddi bwino oyo njagala yino muŋŋamba ddi lwe tudda musinkana. Okubireko ddi. Olaba nkugambye obuvuyo bikwate empola. Neddala kiki njagala tukwatagane mbuulira olunaku lwe mba nkubirako leero lweggulo. Onaaba otegedde. Kigasa kigenda otulete Samantha omubuuze. Ajja kumbuuza gwe nnakwasa eriryo lino ate kati gali ogambuuza. Beera naawe omukazi omuyiiya obeera omukujukuju. Mubuuze mugamba at least nti no munnange waliwo abaagala okuwagira lwo bakiranti abalala maduuka bwe gati. Beera mukujukuju. Ne babosi baagala nnyo abantu abakujukuju. Anyway, kankirowoozeeko ndabe. Kati kiwedde. Kyale. Naggaga. Mwana wa maama mugamba otya? Nze ndi namatu ogamba otya? Atuuka g'owandiika mu kitabo. Atuuka okuvaawo. Anti yakatuuka mu njoba kati biro batwalinga mu makiraasi na kitono kye nasomako nga kiraasi mwoni tawandiika amanya. Kati nange teekako namata. Gwe abawandiika mu bitabo baba bakiraasi mwoni bokka. Ate kakati wano tuli mu kusoma ekitabo kyaki. Biveeko. Ogamba otya mugagga wamalayo. Omanyi kati gwe ku bugagga bw'oliko. Oli boss. Buli kimu kyokusanga awo ssente oyina. Wafuuka mugagga ne lw'otakoze oyingiza. Otegeeza kidamata. Ssente oyina okyagambwako e Kampala wano. Obweka bingi. Sinnakutegeera. Nebande banyi tukwatagana ebimu tulina obbanga tubimanyamanyaako. Tinengeri tulina ekitugatta twafuuka nga ba Luganda. Namata otegeeza ki? No, njagala okinnyonnyole ekintu kino nkutegeere bulungi. Mugagga ssente olina tukwatagana okwatagana naani? Kale ng'ebyo tubijjeewo omanyi saagala nze kuwanvu ya mbuuzi nina kyenkusaba maama. Omanyi Samantha nkoye ebyokutuula ewaka. Abasawo bangamba si kirungi kutuula waka ate engeri gye ndi omuzito nina otambulanga-muko nga nkola exercise omwana we yeesamba-samba nga wakyuka mu lubuto. Ate ndaba ntudde nnyo sikola ninga kadeyideyiwa wano bintamye. Kati obadde oteesa otya Namata omusawo bw'amala okugamba mpozi ogala omusawo yagamba okola otya? Sirina kutuula wamu omwana alina okwetala asambe-sambe mu lubuto. Nina okukozesa omubiri. Anti ng'okeeranga ku makya ng'otambulatambulamu n'olweggulo bw'otyo. Naye kati gwe bagambye omwana ali mu lubuto eyo musiru. Ozayita yawula muntu akola na muntu akeera kuzungazunga.
okola batya obeere ku mulimu n'omwana akisensinge muli nti munnange maama akola otambula bakasitoma ne bakwereza ku mutwe byebyo byenjagala. olina omulimu namata wafunye omulimu? ate nafunye yensonga kizze nenkugamba kuba kakati gwe Samantha nze nawulidde oyina eyo bibizinesi oyina ebidduuka mu kibuga naye olw'okuba nti omutima gwo gwakko tosobola nagamba nti oba namata jangu wenyigeko wano kyolaba nze nzize nkugambye mu bidduuka by'olina gobako omukozi omunzi onyigewo ntandika okukola. namata ensi si bwetyo bwetambula. Mulamu wange omulungi. Ki? Mulamu wange. Nono mbadde sisuubira kumpita. Naye ekintu ekyo kyenkyamusizza nnyo. Mpulira nga nkyamuse. Omanyi kye bayita overreaction. Gye mpulira essaawa zino. Mpulira nga kiri omutima ate gulinga oguteredde. Oguteredde ku ki? Bannaye nze nkyamuse. Engeri gy'ompiseemu yokka. Emotoka katazintomere navuga speed mulamu wange ampise. Mulamu wange omulungi yogamba otya? Nze mbadde nkisuubira bulungi okubanga ogenda kumpita. Yo omwana aliwa mbadde era njagala mulabeko mbeera kijaalimu. Njagala bino ebintu tubyogereko bulungi. Ate kuva dda ng'oli ku saidi yange newe nali nkwana muganda weyo Letisha wabanga ku saidi yange wabeeranga wange nga gwe mpaka sente gwaddukayo gwamuwa era mbadde nkisuubira era obwongo bwattuse nnyo ngamba ate mulamu wange omulungi ono ddi bannange ne ngamba ngende mulabeko kubanga ye ayina ate kuva dda ayina bye yali ankoleranga ebirungi nga ngamba ono omwana ngezeete mulabeko njagala ye kulaba ku mwana ate ngeze ensonga wozirinnya ggwe buli kimu kitereera kubanga kuva dda ng'obeera ku saidi yange kuva dda ng'obeera nange omwana aliwa njagala mulabeko essaawa zino zennyini ate kati gwe ng'engeri gy'oli mulamu wange ate ow'amaanyi ow'ensonga gwe ngenda gomesi ntono kikye wandyagadde kamotoka njagala obe ng'onyoola enkataye ng'olina engeri gye weevugamu bino ebintu si bya muzannyo ate gwosu kintu kinene nnyo kye nandibadde nkuwa kubanga kuva mu lugendo liri ng'omunkwanira ng'omunteerawo obusente nga mbukuwa ate ng'obutuusa walina omutima mulungi era njagala nabe nga kino ekinyusi okinkubira kuba gwe ate ekimanyi oli ku saidi yange ate kati nze ekimanyi ky'obadde ompitidde omwana yatandika okusoma nchiwa kati wa myaka 4 nzo bali mu baby class abana b'emyaka 4 babeera mu baby class nsasule fees muyisize ku mobile money omwagala ku ATM nkole ntya mbadde njagala kino ekintu ate tukiteeke ku level ndala bwe kibanga kyompitidde kirimu omwana wange ekyo kintu ky'amaanyi nnyo omwana tumukyalire visitation yatuuse obadde ntegeka ki uniform byonna ebintu ate bimu biri mu mmotoka waliwo ebintu byonna mugulidde byakuzanyisa mbinone nkole ntya bwe kati mukuteesaako obadde na pulaani ki ku mwana waffe oyo nze mulamu nkimanyi oli ku saidi yange ate obeeranga ku saidi yange naye kale weekaza abasajja mwekaza bambi mwekaza wenna obedda mpulira ologootano anti lwakukyamuka nakyamuse nnyo ekintu kino ate kiri ku level ndala okyamuka ki saa zino woolaba nti nno omwana wa mugaso kwegamba ozze ologootanye buli kimu oyogedde simanyi wazuukidde buzuukizi okumanya nti nno omwana gyali ate kati biki byoyogera byesitategeera ye kati ng'ozuukira oli Yesu. Kakati nno Jona njagala nkukakase kino bw'aba sista wange teyakunnyonnyola njagala nkikunnyonnyole kati ebintu babikolerera ebintu tebijjira ku mukeeka ngoba omukozi gwe nkuwa kola otya nkole kati oli gwe ngobe ye akolewa aleka kati sabanga ffe twafuuka ba family nze ninga muganda wo onfuna kati ebintu bino tulina okukolagana gwe towulira bubenga muganda wo mulese atudde wano ate siragidde singa osanga oba nkozesezza ku maanyi amalala namatanjogedde bulungi nze kiki
lwaki oweraliikirira okumpa edduuka oddituula muloza ndi musiru nnyo sobola kukola bulungi. Samantha yayambanga buli gwe yalabanga yayamba. Samantha yesiganga buli gwe yalabanga yesiga. Samantha buli kyokola kimala ne kikuddira olwo ne wejjusa ekyakutuma kyosiga kyokungula. Samantha